Zena baby tonu miotio ngomutima gundi kukwe kale nyamba munange life nzibu nnyo naye naawe obulamu tebwetaaga kulumya gwe bulirwa obulawo botimanya tino waliyo bosse ekiwubaalo kabatumpulira ne bwennemu okulya tokimanya naawe naja natumvaako wakulota nnumwa labayo naawe wadde ng'oli mwavu naye feelings ozirina ekibuzo kiri kimu oyo gw'olinako feeling asobola okwagala n'obwa obwavu bwo bw'aba tasobola kwagala olw'okuba toli kiraasi ye tolina ssente mulungi nnyo kyokka nga gw'ate omuyinako feelings totawaana muyimbira akayimba ako kentandise nako omukube sympathy card agambe sitta omwana w'omusajja leka omuwala kwatibwa bukwatibwa kisa agambe bambi katongwa kange nga kalaajanye nnyo kammale gakaagala bw'olaba nga awaliddemu mugayimanya nina maama nina taata ndi muntu nga ggwe era nange nina omusaayi kati gw'omanyi oba oleka nfe gw'olaba kasitensi eribeetegedde tomuwala nziseera ye gwe bambi agenda kukukwatirwa ekisa agenda kukukwatirwa ekisa amale gakwagala agambe sitta omwana w'omusajja naye batono abakyayina ekisa n'akwagala lwa sympathy nga tewali ssente abakyala abo batono nnyo kyova olaba olunaku olwaleero nzize okwogera ku mukyala Barbie Kyagulanyi yeekolera itongwa gegange musirye mutewa musuze muti okusinziira ku budde n'ensi mu mulimu kulabira akatambi kana alhamdulillah naffe gye tuli omukama katonda abadde akyatukuumye mu ngeri ekyasinza okubeera ennungi teweerabira kyokka gwakunnyabako kuntambulizaako obubaka butuuke ku buli munnayuganda leero sizze kunamya mu mpembe Yoweri Kaguta Museveni n'abo bamutembeeta nzize kuzaguza mazaalibwa ga maama w'eggwanga First Lady Barbie Kyagulanyi. Vidiyo y'olunaku olwaleero tugiyise amaaso g'omunda. Vidiyo y'olwaleero tugituumye amaaso g'omunda. Buli muntu yalibadde yeetaaga amaaso g'omunda. Buli muntu yalikozesezza amaaso g'omunda. Era kino amaaso g'okungulu gekikulaga kitwale nti kiri temporary. Era amaaso g'okungulu togakkirizanga okusalawo ekiku kya muso oba kyogoba. Naye bwe gakulaganga leka amaaso g'omunda gakole research amala go gakole okusalawo okwenkomeredde. Kubanga amaaso g'okungulu galimba. Ekisooka mangu ga kutimba bbula tegasobola kulaba buziba. Naye amaaso g'omunda tebagatimba bbula ate era tegasobola kulimba nannyini ye. Naddala mmwe abaana ab'obuwala guno omulamu ansinze gukola nga gukwata ku mmwe specific nga gukwata ku mmwe mubeere n'amaaso g'omunda nga Barbie Kyagulanyi bw'ayina amaaso ag'omunda. Lwaki njogedde ebigambo bino abaagalwa? Njagala otunuulire Bobi Wine eyasooka. Bobi Wine wa actually nga Bobi Wine tannakuba kagoma ng'akyali ku university. Tutunuulire Mr. Cat. Tetutunuulira Bobi Wine wa kagoma, tutunuulire Mr. Cat. Mwana gwo ow'obuwala wali osobola okwagala omuvubuka afaanana bw'atyo? Wali osobola okwagala omuvubuka omulasita? Wali osobola okwagala omuvubuka omwavula nkupe? Wali osobola okwagala omuvubuka nga kungulu kwe kumulaga nti talina future? Awo omuntu eyali asobola okwagala omuvubuka afaanana nga Bobi Wine Mr. Cat yalina okuba ng'ayina amaaso g'omunda. Amaaso g'omunda gayita kungulu w'omuntu ne gayita ku maviiri go ne gayita ku bigoye byo ne gayita ku balansi wo ne gayingira munda ne gagamba nti omuntu ono wadde kungulu ali bw'ati naye ate eri munda mulabyemu omuntu. Amaaso g'okungulu olw'okuba gakungulu era galaba byakungulu. Amaaso ag'okungulu tegasobola nnyo kuyingira kulaba bya munda. Kyokka amaaso g'omunda olw'okuba ga munda
era gasobola okulaba ebuziba eyo munda. Yensonga lwaki maama Barbie Kyagulanyi yalonda His Excellency Bobi Wine gwe walirowoozezza nti buli muwala yali mwesambi, teyalina future mu ndabika, teyalina nnyambala, yali muyaayeyaye ng'afaanana omuntu atalina kiddako. Naye Barbie Kyagulanyi n'akozesa amaaso g'omunda n'agamba ngenda n'ono. Muwala ki ku mmwe eyalisobodde okurisikinga nakkiriza omuvubuka atunulanga Mr. Kat, ntegeeza Bobi Wine? Gw'omwana ow'obuwala ne bwali badde wakkiriza kaloba ne wali bukwatiddwa ekinyegenyege okkirize Mr. Kat Bobi Wine wali osobola kumutwalira kitaawo n'ennyoko obuvumu obwo wabulina? Era singa wali obufunye bo bazadde bo baalikkiriza. Kakati Barbie Kyagulanyi mutende mu biti bibiri. Amaaso g'omunda okumusobozesa okwagala omusajja nga Mr. Kat, kyokka ate era ne gamuwa obuvumu nti mutwalire bazadde bo. Ekyo kye tuyita amaaso g'omunda, okuvisualizinga future, obutabala bya leero n'olengererako ewala. Bawala mmwe abasinga musiga ensujja olw'okubanga ekula mangu n'okungula n'olya, kyokka ng'ate omuwala omutuufu yalisize mmwanyi nti wadde ng'erwawo okukula naye bw'ekula ogiryako mpola naye oligirirako lubeerera. Kyokka ono ow'ensujju akuza mangu ne kubalako ebisujju bikabeddwa n'okubirya ne babirya, naye tebibandaala yadde emyaka 3, bikanduka mangu era ne bivaawo. Kakati Barbie Kyagulanyi yasiga akamwanyi ke kaakula mpola, akalyako kitono naye alikaliirako lubeerera. Obugumiikiriza abaana ab'obuwala. Oyo omusajja gwe weegomba osobola okumumeekinga. Njagala abaana ab'obuwala mufune amasasa. Amasasa Oluganda ndogedde bulungi. Essasa bwe gaba amangi gabeera masasa. I think I'm right. Nsobola okugwa mu Luganda nze ttongwa. Yes. Mufune essasa mwe mugenda ng'okuweeseza abantu be mwagala okubeera. Omuwala oyagala omusajja omugagga, oyagala omusajja asibye ettaayi, oyagala omusajja agolola engoye, oyagala omusajja yasala enviiri, oyagala omusajja atasiba balansi. Ddala ddala bw'oba weetunulya tosobola kumeekinga musajja oyo. Essasa lyo terisobola kumeekinga musajja alina ebyo, kubanga n'oli gwe weegomba abirina waliwo eyamumeekinga. Kakati kya buvunaanyizibwa obumba obuba omubeeko n'omukono nti olunaku olwaleero Barbie Kyagulanyi ngesa bugesa ne bwagezaako okumantaalira ku maama Barbie Kyagulanyi olw'okuba asibye essuuti. Nze ondaba nze pulezidenti wa Uganda nsibye n'essuuti munnange nedda ssebo. Ebyo byonna by'oli nze nakuwawula, nze nakuweesa mu ssasa. Wali muntu mulala nze ne nkufuula omuntu omulala. Gw'omuwala omusajja oyo gw'olina omulinako obwannannyini, omulinako omukono. Ye ggwe wamufuula ekyo kyali, oba wali nnyonyi wasanga birimire nga gw'otandika kubojjogola mu bojjogozi. Waliwo bendaba kubanoonya pulogulaamu abanoonya. Njagala omusajja omugagga eyeevuga, naye ng'ayogera ebyo ne kitaawe munnange teyeevuga. Ayagala omusajja wa myaka 3 alina ennyumba eyeevuga, alina bizinesi, nga kitaawe wa myaka 7 talina nnyumba, teyeevuga, talina na bizinesi. Omusajja oyo gwe weegomba eyeevuga alina ennyumba, waliwo gwe yabikola naye oba gwe yatandika naye bajja kukulogera bwereere ebinaanansi. Funa omwavu wo nga itongo ate seekubira kalango munveeko.
mutandike mwenna okupalapalanya era mwezimbe mwenna mufuule kyoyagala okubeera yeekolera abeera ettaala eyaka naye nga naawe okimanyi nti ettaala eyo eyaka kaali kabiriitiko akaagikoleeza. Laba ate nno oli omwana ow'obuwala bw'agambye mbwa nti abasajja bwe mumala okukola ebyobugagga ng'afunayo abamusaanira, ezo zempulunguse mu binyeebwa. Anaatandika bizinensi tatunuulira loosi z'anaasanga singa kiriba kimukubye, tunuulira magoba g'olifuna singa bizinensi eribeeramye. Kakati n'ono omusajja omwavu tandika naye, kale ne bw'ali kukyawa oligamba nti omusajja oyo nze mmulinako obwannannyini, kyonna kyali nze nakimufuula. Gw'olowooza nti ono omuwala Suzan Makula ali so proud of Bujingo? Amanyi Bujingo eyasiiba enjala? Amanyi Bujingo eyalina panti emu? Amanyi Bujingo eyavanga ewaka nga taleseewo kyakulya n'agenda n'ayiriba n'akomawo n'ekyokulya oluvannyuma? Ono omukyala eyagololanga engoye za Bujingo ng'amaze ozzooza ekiro nga naye tazigolola kuvaamu mavuunya, azigolola kukala kuba yalina essaati n'empale emu. Ono omukyala yali amaluma, ono omukyala yasula amakaya, buli lwatunuulya Bujingo oyo yonna gy'ali agamba yes, eyo kando nze nagikoleeza. Kakati gwe omuwala bingi nnyo by'osobola okulabira ku Barbie Kyagulanyi. Yali mwana wa Lodi. She was very very young girl ng'akyalina emikisa mingi nnyo bamuyaayaanira, ate nga n'okusoma asomye. Naye n'asalawo n'agenda ne Mr. Kati, omwana w'omwavu weewaawe yali asomye. Omulasita atalabika yadde future, omusibi wa balance, omwambazi w'enjegere, n'agamba nti omuntu ono nsobola okutambula naye mu mbeera eno paka lwe ndimufuula kye njagala okubeera. Omanyi kaabe mwana wo, ekyo kyabeera mw'oba oyitira okumwagaza ky'oyagala abeere. Kyekyo maama Barbie Kyagulanyi kye yakola. Bobi Wine yalinganga ekitabo nga Barbie Kyagulanyi ye musomi w'ekitabo. Barbie Kyagulanyi yagaana okujajinga ekitabo ng'asinzidde ku kava yaakyo oba ku ddiba lyakyo, kyokka ng'ate era yalina obuyinza obukijajinga kubanga ekitabo kungulu we kubaako Oluswayiri, munda toyinza suubirayo Luzungu. Naye yayagala akibikkuleko ebuziba alabe ekitabo kino ddala kyekiriwa. Barbie Kyagulanyi agenda okubikkula ekitabo kye bayita Bobi Wine nga kungulu kiraga birala nga munda kiri birala. Kyovula omukyala oyo yeetaaga ocelebretingibwa, yeetaaga okubeera celebrated emirundi gyonna. Kuba ekyo kye yakola bawala batono nnyo mmwe. Rachel kisobola, Nakaso kisobola, Nakamatto kisobola, gwe gundi okisobola, Isaalo kisobola, Patricia kisobola, sokka ng'ate era ye solution yokka esobola okukutuusa ku musajja omutuufu. Amaaso ag'omunda, amaaso agalaba ebuziba, amaaso agatalaba kungulu kwokka. Barbie Kyagulanyi amaaso ge ag'omunda gaamuleetera okulaba munda wa His Excellency Bobi Wine, n'akimanya nti omuntu ono wadde kungulu ali bw'ati naye munda mulala nnyo. Bobi Wine si mulasita era taddangamu n'abalimba nti mulasita. Bobi toli mulasita. Obulasita bwa Bobi Wine it is a character, just a character. Naye nga munda muntu mulala nnyo gentleman. Ekyo nze nali sisobola kirengera, ne Munnayuganda litasobola kirengera ku muntu eyeeyita omubanda wa Kabaka, wabula ye Barbie yali yasobola ddo kirengera nti ono omusajja kungulu ali kino naye ate munda mulala nnyo 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 nnyo. Ye yamulabanga engatta ensiiwuufu naye nga nnungi, nga bw'ogikuba eddagala osobola okugiggyamu engatta esayina. Mukazi wattu n'agula bulaashi
n'agula kiwi n'atandika okuwawula engatto ye olw'okuba yali nsiyuufu nnyo ng'ate nayo si neetegefu kuwawulwa mangu yagiwawulira mu mitendera. Y'ono Bobi gwe twesiimisa olwaleero, gwe tutakyayita buyisi mubanda wa Kabaka, gwe tuyita pulezidenti wa Uganda omulonde. Gwe omukazi ali eyo oyagala kufumbirwa pulezidenti oba oyagala kufumbirwa muntu wa bulijjo muvuge mwenna olugendo paka ku bwa pulezidenti? Bw'oba oyagala kufumbirwa pulezidenti, bapulezidenti bameka abawasirizza mu ntebe? Bapulezidenti abasinga bajja n'abantu baabwe mu ntebe. Kitegeeza oyo omuvubuka ali mu kkubebera olwaleero mugaane lwa nsonga ndala nnyo. Tomugaana lwa bwavu bwe, tomugaana lwa ndabika ye, tomugaana lwa nneeyisa ye, mugaane lwa nsonga ndala nnyo. Kubanga ebyo byonna by'omugaaniddeko lugoye bugoye olusobola okwambula omuntu n'ayambala olulala. Teri muntu mubi. Omuntu omubi y'oyo atalina ssente. Teri muntu musiiwufu. Omuntu omusiiwufu y'oyo abulwa kyalya. Teri muntu mwavu ku nsi. Omuntu omwavu ku nsi y'oyo ayingidde kabbuli oba aweddemu omukka. Byonna bye weetaaga ku musajja gw'oyagala osobola okubimuzimbamu mpola mpola. Yo gy'omwagala okubeera ne mutuukayo bameka? Babiri. Omuganda agamba abayita ababiri bejjukanya, kyokka ate bwe bamala okusomoka bejjukanyiza ddala. Muwala gwe toyagala kutandika adventure, gitandike n'omuntu akubebera. Kuba omutima gw'ongulaba abakulu bakindaze wano nti omwagala naye omutya olw'embeera y'ebyenfuna, olw'endabika ye. Muwawule, kwata akawawa omuwawule, omufuule engatto esayina, mutuuke mwenna. Kubanga gwe bw'osanga omuwala ng'agamba nti njagala omusajja anjagala nga Bobi bw'ayagala Barbie, n'osanga n'evvubuka nange njagala omukazi ayagala omusajja nga Barbie bw'ayagala Bobi. Totunuulira bano abaleero, tunuulira ab'edda era oyite mu bye bayiseemu okufuuka nga bo. Ekisa ekinaasala kiweesebwa mu muliro omungi ennyo ate nga mukambwe nnyo mu kiyita. Ne bano be twegomba olwaleero baayita mu muliro omungi ennyo ate nga mukambwe nnyo paka we tutuuse we tubeegombera. Tandika adventure yo gwe omwana ow'obuwala n'oyo omusajja gw'olowooza nti talina future singa oba omuwulirawuliramu mu mutima, gwagenda okuba akabiriiti akakoleeza future eyo. Future eringanga kisenge omuli ekizikiza nga walina okubaawo tabaaza ekolezebwa mu kisenge ekyo okuzuula ebiriyo. Fuuka ettabaaza ekolezebwa mu kisenge omuli future. Tambula n'omuntu, baako by'okoppa Barbie Kyagulanyi, baako by'omukoppako nga tonnayagala musajja alinga Bobi. Gwe oli mwetegefu okubanga Barbie eri Barbie gye yasookera? Omuwala oyagala omusajja alinga Bobi naye gwe oli mwetegefu okubanga Barbie oli Barbie Itungo atali Barbie Kyagulanyi? Kuba waliwo Barbie Itungo ne Barbie Kyagulanyi. Bwe njogera ku Barbie Itungo, y'oli Barbie Itungo eyayagala Mr. Kati, eyayagala Bobi Wine ow'akagoma, ow'ebikyeyini, asiba balansi. Kakati nga tonnayagala kubanga Barbie, obanga tonnayagala musajja alinga Bobi, nga tonnayagala musajja alinga Bobi, oli mwetegefu okubanga Barbie Itungo atali Barbie ono Kyagulanyi. Naawe omusajja nga tonnayayuya kwagala mukazi alinga Barbie,
gwe oli mwetegefu okubanga Bobi. Bwe njogera nti oli mwetegefu okubanga Bobi, kyentegeeza oli mwetegefu okubanga omukazi agezaako okukyusa nga naawe okyuka. Bano abantu kyakulabirako mu bufumbo. Barbie ne Bobi kyakulabirako mu bufumbo naddala eri abavubuka. Mubalabireko. Omuntu omulala ayinza okugezaako ye Irene, mukazi wa Lutaaya. Kubanga naye yazannya paati nnene okukyusa Lutaaya oyo. Irene, I salute you. Gwe ne Barbie muyinza okugwa mu kategori emu. Nti gwe wali okyusa mu lasita. Ng'eno noona alina gwaguluba naye omwami Lutaaya oyo. Lutaaya oyo okutuula ewuwe n'ofumba emyaka egyo mu bugonvu bwe n'ekisaati okumukyusa n'omufuula Lutaaya ayingira Paalamenti n'ebiri ebyemabega byonna ne tubyerabira n'omwefunza wekka omu. Naawe oli mukazi. Abantu abo babiri, gwe omukazi labira ku Barbie ne Irene, gwe omusajja labira ku Bobi ne Lutaaya. Ye lwaki Lutaaya olina omulabirako? Yakkiriza omukazi amukyuse naye ng'amukyusa mpola mpola. Oyo Irene mukazi mugumu nnyo. Irene yasooka n'akimanya nti omusibe bw'ava eruzira tebamuwa matooke, ayinza okuddukana n'afa kuba abadde alya kawunga. Amatooke tolina gamuleetako olumu. Yamukyusa mpola paka lwamufunye mu ttaano. Taata Pius kati wa Irene boya. Bonna bali abeba bannayisiisi nje. Yamwefunza atya? Bomu kikyentegeeza. Mubikuddusa waka obwavu bw'omusajja nga Bobi tebukugaanisa mulenzi. Endabika y'omusajja nga Bobi tebimukugaanisa. Balansi we n'ennyambala ye, ensiba y'enviiri tebimukugaanisa. Noonya nnyo omuntu w'omundu oyo bw'omala omulaba mutunuulire mutazaame, ojja kusobola okuzuula oba omuntu ono asobola okukyusibwa oba tasobola kukyusibwa. Bw'aba asobola okukyusibwa tandikirawo mpola mpola okutandika omulimu ogw'okumukyusa. Ne bwe kiri kutwalira emyaka 2. Bwe muba mwefuna nga mulina emyaka 2 mwenna, mujja kuba n'emyaka 4. Ku myaka 4 obulamu buba butandika butandisi. Nze yeekolera itongwa sinnatandika bulamu. Obulamu bwange obutuufu bujja kyalina kutandikira ku myaka 5. Mukama bw'aliba nsaasidde n'entuukayo weewaawo nabagamba nti ekyalo kwendaga bayitayo bukadde kyeri ku nkuzi. Naye Museveni atutiye nnyo nnyinza obutasuubira kutuuka gyendaga. Naye nze obulamu obutuufu nsuubira butandika ku myaka 5. Kaakati gino emyaka gye ndimu munnange n'atandika okunkuba mpola oluwawu ne tutambula mpola. Myaka 5 mba nteredde nga tutandika kunyumirwa. Olaba bwe ntuula mu ntebe y'obwa pulezidenti bwa Uganda nga munnange ye first lady. Banaku kweswida neeswizeemu awo. So abaana ab'obuwala mulabire ku Barbie Kyagulanyi mubeere n'amaaso ag'omunda. Amaaso ag'okungulu gatimba bbula, amaaso ag'okungulu gakulimba, amaaso ag'omunda ge gasobola okukusokoolera omuntu omusezi munda. Omanya nti Tongwa ali emirambo sigenda Mufumbidwa, oba Tongwa wadde mwavu naye munda muye. Gentleman Barbie Kyagulanyi yatunulira omurasta n'akimanya nti wadde ono omurasta naye ate munda mulimu omuntu omulala no karakita luno lugoye ayambala lwambala ensobolo ddumu ambula. Tongwa yeekolera gegange. Happy birthday mama, happy birthday first lady, happy birthday mama Solo, happy birthday mama Subi, happy birthday mama Mbogo, happy birthday mama Shalom, mama w'eggwanga. Happy birthday. Tukwagala nnyo era tukwagalira ddala tilwakuba olunaku olwaliro lwakutalaaga kugenda lira naye munnanga olunaku lwalero ebadde yeetaaga kubeera off day era emirimu gyonna gibeere overtime. Omukama Katonda akutukuumire. Awo nvuddewo. Gulawo omulyango tunula ani gw'olaba. Tongwa kakati bagamba nti obukoofiira buli bwa bugazeeti nze bwa magye.
nti era munnayuganda yenna n'akwatibwa ng'ayambala akakofiira ako wakusibwa lwakusaalimbira myambalo by'amagye akyali bayinza n'okukitwala nti olidde mu nsi olukwe oba oyagala kukola bikolwa bya kiyeekera ggwe ate lwaki oyambala ebyambalo by'amagye bwe kaba nga kakofiira kali kabaluma nnyo nga baakafaananyiriza ak'amagye kaakati amagye gambala n'eno puliisi eyambala eno tuli mu kutalaaga baganda bange ne bannyinaze tubadde tusaba twagala kugulayo pieces zino 500 actually twetaaga kugulayo 300 n'obukofiira bwaffe 200 nabyo bubeemu ate munnange banaatufuga banaatutambuliza ku sipiidi yaabo tuguleyo bubbandana nga buliko nuupu bubbandana ani amumanyi bubbandana kale bo obukofiira tusobola n'obubalekera anti bwe baagala tubalekere kubanga ffe bayiiya bo be bakopi ffe abayiiya tukyaliwo kati ba abakopi nabo babeerewo tusobola okugula bubbandana buno abakyala bwe beesiba bati buno oba busikaafu nga buliko nuupu oba people power tulina eno tusobola okutunga mu ngeri ya bendera naye nga si ya Uganda nga bendera ya National Unity Platform leesu era mu kutalaaga kuno kwe tulimu bino ebintu byetaaga okubeera distributed abantu yonna His Excellency gyayise balaze nti tebatya kubyambala era buli gye bayita buli muntu abaako kakofiira kandekere ne tubasaba twagala kugula nkofiira zino mu bungi pieces tugambe 5 actually zino ze ziba zibeera 5 anti eri bagamba y'amagye pieces 5 zibone Uganda oba mu bano bannaffe abagenda batalaaga president gy'atambulira nga buli watuuka wabaawo enkofiira nga 10 ezigabwawo ezo ne zisigalawo kale bwe ziri batazimaze era ndijja ne mbagamba baganda bange ne bannyinaze buli nkofiira ya 2.5 eno bweti buli nkofiira ya 2.5 musobola okutuyambako omanyi nabagamba luno lwoya lwa mu nnyindo tulina kulwejja ffekka buli muntu zannya namba yo buli muntu zannya paati yo okuva lwekiri nti buli bubaluma nnyo eno kale bagyerippeko nga n'oweefudisa girina nga ne DPA girina nga ne NRM yennyini egirina nga n'ekibiina ky'ettamiiro kigirina eba ekisinde ky'ettamiiro kati ŋŋamba nti eya nuupu yo genda kugikwata yo n'agituuma yaani anti eri wagamba y'amajene n'aba ya lubaale wembasabira baganda bange ne bannyinaze n'obuwombeefu obungi enkofiira eno ya 2.5 naye twagala zidistributinga omukulembeze yonna gyali mu kutambulira oba mu kutalaaga zibeereyo omanyi kyabuvunaanyizibwa omusiraamu bw'asanga alina entalabuusa agambirawo assalaamu alaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuhu aba muganda we omukristu bw'asanga ow'omudaali mu bulago omukama mulungi obudde bwonna omulokole bw'asanga omuntu akutte bayibuli amugambirawo mukama waffe yeebazibwe kakati ffe ekitwawula ku balala yeeno gy'oyambala oli n'akumanya nti oli muganda we eno tugitwale ng'entalabuusi ya nuupu oba sigida eya nuupu kw'oyawulira muganda wo n'atali muganda wo enkofiira eno ya 2.5 gyokka twagalayo pieces 5 baganda bange ne bannyinaze zigabibwe yonna omukulembeze w'eggwanga gy'atalaagira mu bitundu by'eggwanga eby'enjawulo twagalayo pieces 5 buli piisi egula 2.5 bweba piisi egula 2.5 osoganguze piisi 10 osoganguze piisi 1 osoganguze piisi 2 oba osobola okugamba nti nsonze kubanga waliwo alina omutwalo gwe naye ate nga mugambye nti enkofiira ya 2.5 naye nga alina omutwalo tali omu balinga 3
Niwe zibe 15 ziweereze n'omulala ajja buweereze era muveemu enkofiira ejjudde tuzi distributing oluzungu lubadde lunkalubidde tuzi distributing mu bannayuganda bonna ab'enjawulo tumanyagane ennamba eri 0773 9717 0773 9717 ennamba eyereeta amannya nti Abdul Kikomeko nze byange mubimanyi nga musesagula essuwaani byanja lwatu era muliziraba nga zituuseyo bulungi mu bannayuganda twongere okumanyagana n'okubunya enjiri yaffe kano kalango abagagga batukubirako obulango nga tebatusasudde nga tukyali bato oba nga tukyali bavubuka mugagga Samuna n'akuleetera ekiti-shirt n'akuwa kiriko Samuna olowooza akuwadde lugoye kumba kukubirako kalango bwe tubanga batukubirako obulango mu bintu ebitaatugattako lwaki tetukuba obulango ku mubiri gy'abantu naye ng'abantu abo basiimye kubanga kirimu okununula ensi yaabwe so ntuukirire ennamba eyo gye mbaweereza eri ku mobile money eri ne ku WhatsApp 0773 1757 0773971757 in names of Abdul Kikomeko. Fandi tusimbudde mwabalinda 226 mulinde kubanga ffe twabagamba tetudda mu kalulu tusimbudde era tugenda.